alimpa kyenyinza obbagamba ye muzibu era ago gwe nga gakyali mabaga alimpa muzibu kyolina omumanya alimpa muzibu nga ddala nga nyiddemu abago nga tayagala kumanya ate n'ekintu ekikwatagana ne mukyala wa mwagala nnyo yaŋŋamba ogenda kuva e Nakasero togenda kuddamu kukolayo ogenda kubanga osasulwanga buli mwezi ng'alimpa yaŋŋamba naye kakati saa zino eno gwe nga tufuna ssente ntono tujjagira gwe nga tugumiikiriza mu kuba ebiseera bwe yali afuna emitwalo 25 nga zitujja e Masaka emitwalo 3 ng'era obalaabalamu nga zigwera mu transport nga tewafika badde nga ntumibwa gwe okuva gwe nga ku makya kyobula nze sikyagala na muntu antuma saagala muntu antuma saagala muntu ansuubiza kuba alimpa yatusuubiza ebintu bingi okitegeera yatusanga mu nnyumba yaffe ya rooms 3 nga mwe tubeera nga mubeerawa ya rooms 3 nga tubeera mu kiyanja n'agitujjamu ne tugenda eyo makindi nga ekiruddu ne tugenda eyo naye endowooza olwafunamu ku ssente ng'alaba afunye n'atugoba ate nga yamminisa omulimu gwange nga yaŋŋamba nnina osasula naye nakati sifunangako na wadde 10 obwavu gwe nga bunnuma ate gwe yanzita na bussi jo ogenda gwetuuka mu mikwano gyo bo bamanyi oyina ssente bakulaba ku comedy store ye gwakuŋŋanya naye nga tasobola kukwatako mitwalo 2 kugikuba ebyaddala mu kukuŋŋanya lwaki tewajjangako ne weesasula bamufuuye 10 n'ojjako ebyo namanyanga ono omuntu waffe kyoba wetufunye zineno ssente kubanga gwe gwali gusooso tufuwa ssente nnyingi okitegera namanyi nti oba munnaye anaakwatako neyampa omutwalo ku mitwalo zaali ssente nga mmeka ze mwakuŋŋaanya kwolwo twakuŋŋaanya miliyoni 2,707 ze bamufuuye obufuuli amanyira okkuba ebikonde gwe nkutidde olaba gwe nga kaneeno lwakuba gwe nga kaziba yakwata nayiro kata akasala omanyako kamanya akabeerako akawagala n'akanfumita waneeno ng'alina wange gwe nga tannakuba nayiiti okitegeera ebyasindooni badde nsaba tupireko ebyasindooni obiyisaamuko katono ebyasindooni oyo kyenyinza obagamba ogamba otya yendise omugamba mukyala amanya go gwange amanya agange nze Senfuka Bashiri ag'obuyimbi ketukerapa sooke tuyisizeemu koko enkolagana yo n'alimpa eri etya enkolagana yange n'alimpa sawa zinene yaggwawo naye nga twali gwe nga tukolagana kuva mabega alimpa twasookanga nga tumulaba bulabi nga tumusanga mu show kale ebya music gwe nga bimuziwalira ate ekirala anywa nnyo n'atamira n'akola biki kakati nga ffe gwe nga tumulaba mu talenti tumusembeza ewaffe eyo kanyanya eyo mu kiyanja nga ebiseera ebyo yabeerawo ye ebiseera ebyo yali abeerawa manejaawo yali abeera naye gwe nga tayagalayo kakati olwatuuka ewaffe nga laba gwe nga walungi asobola okulaba ekimu gwe nga kyayagala owamaneja we gwe nga n'avaayo najja ewaffe ne tumusembeza ne tumulaga serebo olina gwe nga kweyisa otya ebyokunywa omwenge bireke gwe nga n'ogweri tolina gwe kukola ebyo olina kukola otya ennyambala yali bwetyo tumutaddemu ekikumba ne maneja we bwe twamusangira yali gwe nga yamuvaako nga takyamuteeka mu ssente kubanga yali gwe yamugambye ebyokutamiratamira ebyo abiveeko naye ng'abiremeddeko ne maneja n'addamu amaanyi n'alaba n'atandika okukolaki tugende mpulapula wano kukutamiira yali akozesa bikubwa ki ebitamiiza kuba tumanyi bingi ebitamiiza naddala omwenge gumuyisa bubi nnyo era singa abadde mugezi teyandizeemu guno omwenge gwasinga okukozesa ate enjaga yo sijja gyogerako nnyo mumusembeza tumusembeza mwaka ki ogwo mwaka twatandika okubeera tuli mu 2022 twatandika omusembeza mu 2021 twatandikira kakati n'atandika awo bamuyitayo ku Shemu Valentine eyaguneeno omwaka n'atandika awo okukola
kati nali nkola Nakasero olwo ng'amaze okukuba akayimba lusukula seminti lusuku lwa seminti kali mu audio nga tekannakolebwa video. Okay. Ng'abantu bakamanyi oba nga tebakamanyi? Ng'abantu bwe twamusangira baali gwe nga tebakamanyi eno mu Kampala naye ng'eyo Masaka gwe nga kapiikinga naye nga tannaba kutandika kola kujjayo ssente. Kati yatandika okukolawo ssente yatandika wali okola Nakasero? Nali nkola Nakasero mu katale. Kati we twagendanga ng'e Masaka kyatuka ekiseera bwe bava ku show ya Valentine alimpa nantwala ewa maneja we ng'ekintutteyo nze ntambulenga n'alimpa mu kifo kya maneja kubanga maneja yalinga busy nga tasobola gwe kulekawo bukyayo ate atambule n'omuyimbi okitegeera. Kati ne banteekako nga nze akola mu kifo kya maneja oyo waatali ne tutandika okugendanga naye okuba show okukola ki naye mu kuntwalayo yaŋŋamba ogenda kuva e Nakasero togenda kuddamu kukolayo ogenda kubanga osasulwanga buli mwezi. Alimpa yagamba ng'alimpa yaŋŋamba naye kakati saa zineno gwe nga tufuna ssente ntono tujagira gwe nga tugumiikiriza mu kuba ebiseera bwe yali afuna emitwalo 25 nga zituggye Masaka emitwalo 3 ng'era obalaabalamu nga zigwera mu transport nga tewafika n'esooka ngumirawo. Kati olwatandika okufuna ssente nnyingi namugamba baaba nsasulwa ddi yaŋŋamba nkusasule okoze eki za mulimu ki nensiriikirirawo nti mu mmotoka nensiriika nze nendima amazzi neŋŋamba Mukama Katonda nange alimpa ezaama naye alimpa we yakuba yiiti yatandika otuyisaamu amaaso tukola biki kale bintu bingi nnyo byengumidde nga mbaddewo gwe buli wamu nze mbadde nga ntumibwa gwe okuva gwenga ku makyakyo bula nze sikyagala na muntu antuma saagala muntu antuma saagala muntu ansuubiza kuba alimpa yatusuubiza ebintu bingi okitegeera yatusanga mu nnyumba yaffe ya luumuzi 3 nga mwe tubeera nga mubeerawa ya luumuzi 3 nga tubeera mu kiyanja n'agitujjamu ne tugenda eyo Makindi nga ekiruddu ne tugenda eyo naye ndowooza olwafunamu ku ssente ng'alaba afunye n'atugoba. Iti njijukira ebiseera bye yajjiramu iti yajja mu mwezi gw'okusatu tutandikira ddala mu gundi nga tukola ssente okuva ku Valentine nga tunona ssente eyo e Masaka naye nga tannakolebwa na vidiyo kati fe abagamba maneja bunene oluyimba balwagala vidiyo kitegeera maneja naagaawa biki yenze yawafunira ne director Edwinipo bali gwe nga bamuzaala bagamba oyo akwata biki nembalaga bambye ennyimba ze era gwe nga tebakkiriza nti nozize nembafunira Edwinipo ne tukwata Sindooni oyo. Sindooni mumujjawa Sindooni ebya Sindooni badde nsaba tupireko ebya Sindooni obisaamuko katono ebya Sindooni oyo kyenyinza bagamba director yamuleeta eddiwe alimpa si yamuleeta yatugamba yamuleeta kyovula mbadde saagala kugendayo yate iwa munnaye buyinja bwe buli eri naye nga Sindooni Edwinipo yamuleeta kale nakola omulimu gw'amaanyi era yenze ku bantu abazimba alimpa okutuuka awo waali kubanga bingi nnyo byali gwe nga tamanyi mugenda e Makindye zijjukira najjayokko nga gyemuli abagoba muddewa yakuba yiiti twali gwe nga tuyina ekitoyiso kyaffe ntino tuyina ofuna ennyumba saidi z'eno kati ndowooza bagenda owa maneja looja yabateekamu ekirowoozo ekyo ekyofuneyo kubanga era ne maneja looja ennumba eyo yagifuna maneja looja ne tugenda eyo naye nze nali ŋŋaanye nga ndabye omutima gwe naye waliwo muganda wange ne Lwagimagiko awo nga tebakyafuga bo nga naye nga nze maze olaba omutima gwe ekitegeera ne tusalawo tugende naye olwatuuka mwagenda mu nnyumba yenkanaki twagenda mu nnyumba ya bisenge 2 kuliko eddiiro n'effumbiro ya ssente meka omwezi ennyumba ya mitwalo 5 buli mwezi
So abagoba atya? Kati ebintu ebyo nno buwanvu kati nze okungoba waliwo mukwano gwa muganda wange yali alwaddemu awo muganda wange awo ng'alwaddemu awo kati bambi nga tayagala mufeka ng'ayagala gwe nga tumwerabire naye kirala kyatuuka ekiseera nga nze bwentuula mu mmotoka nvumibwa okuva wentuddemu mpaka wenjifulumye oba tugenda Masaka oba wa nga nvumibwa okuva wentuddemu mpaka nange ekitegeeza okuvuma kwe kukwadde si kwakati kati mwe mulowooza gwe gusoose ovuma maama we tetunaba tuukayo tetunaba kakati nga nvumibwa okuva wentudde mu mmotoka mpaka nange nentuuka ekiseera nga bintamye nze sitegeera nsonga kigwe nvumi okitegeera olw'okuba ye yali sita okitegeera sebo yaŋŋamba nako sebo sirina mukisa sisobola kuba yiti sirigikuba bannaye toyina mukisa okwo ng'akikakasa jjukira omulundi gwe nasembayo okubeera naye naye waliwo we yaliwo ebbali n'amugaana naye okakasa tasobola gikuba naŋŋamba toyina mukisa ogwo gukuba yiti toguyina wagutwala ogwange okitegeera naye ekintu ekyo kale kyannuma naye nasirika era okuvulo nenkoma okutambula naye kakati waliwo muganda wange Tyson amukuuma ne baba fiiki ne baŋŋamba lwaki omwesibako mulage nti no gwe nga tomweguya baleke okitegeera waliwo awo omukyala nga yamugamba ekyokola bwatamugamba nno ketuuka enjala emuluma nga sifuna kyakulya nga ne wentuula oba gwe mu mmotoka nga amugamba ketuuka ave mu mmotoka okitegeera ng'ate ebyo ebintu ebyo fa abatandikirako ebyo ebintu okitegeera twabeeranga ewaka nga tusaba buli lunaku nga tetwebaka okitegeera nga tusabirira ebyo emaama olwabituukako ensi nzibu kyovulaba omulundi gwe nasooka okufuna okulaba alimpa waliko era nakulaba bulungi nnyo so bw'ogattagattamu bwemutandize mutobye mwenna bwobeera wakunyonnyola alimpa mu bigambo bibiri alimpa ki yeki alimpa alimpa kyenyinza obbagamba ye muzibu era ago gwe nga gakyali mabaga alimpa muzibu kyoyina omumanya alimpa muzibu nga ddala nga anyiddemu abagwe nga tayagala kumanya ate naye ekintu ekikwatagana ne mukyala we amwagala nnyo mukyala we tukoonewoko katono mumusanga alimpa yali n'omukyala we nedda naye wabulanga oyo omukyala we yali naye dda ekitegeeza kiridi mutufu ogamba nti nno babeerako nabedda yabeerako kko naye dda era alimpa naddusaako koyo omuwala ewaabwe okitegeera balina omwana tebalina mwana mukozi bagenda tebalina obudde bunaali lubuto sawa zimukozi agenda kufuna obufuni mwana ndowooza baali bafunamuko obutakkaanya eyo emabega ne beegoba abo alimpa n'agamba omuwala nze bwekubanga yitikaleeto nnoonyanga kati n'omuwala naye yalimu yekoodi yali akimanya alimpa akubye yiti naye nga tasobola munoonya abajja mumanyiira kati nga butereevu alimpa yalimunoonya wala kuba ye yali amwagala lavu yaabwe siba kati kuva dda nga n'alimpa gwe ng'akyalimu abo nga talina nawaabwe okitegeera nga talina wuwe nti oba gwenga wamusuza lwadda mukyala we so ye mukyala we embeera ze ziri zitya sigenda sizimanyi kubanga alimpa waberedde n'omukyalo oyo sibadde kusalawo muviire ezirayo eri ewaffe ku kyalo namboneleka nsooke mulekemu benagenda nabo abalala yali yabagobagoba dda nga twasigala buffe gwe naye n'omukyala nga mwabaliwo omukyala tannaba kujja ng'omukyala gwe nga tannajja tugende straight ndowooza ku maama we ajja atya tukyali wali eri tumuleka ntya kati alimpa omulundi bwe nasembayo okubeera naye ng'oggyeko biri eri bye nagenda eri yankubira essimu namukubira essimu nangamba ketukeko nawe biki naye omulundi gwe naddayo
gwandaga alimpa nti mutasobola kuddamu kutereera kuba nze ekyali kyamunemesa buli eri gw'okummanyira gw'okuvumibwa ate nga tosasula nga nze nsula seebase nga nze baawunsa nze amuteerayo ennyumba nze dijje nze akola buli kimu okitegeera nga nze nemagwenga n'okwebaka lwakuba nti n'ebirala gwenga sibyogedde naye nabonaabona nnyo era singa alimpa yalimu amagezi singa yenza alina wali ebigenda kumwanda ate nga yakulemesa omulimu gwe okitegeera ate nga yamenyesa omulimu gwange nga yaŋŋamba nina osasula naye nakati sifunangako na wadde 10 obwavu gwe nga bunnuma ate gwe yanzita na bussi jo ogenda gwotuuka mu mikwano gyo bo bamanyi oyina ssente bakulaba ku comedy store ye gwakuŋŋanya naye nga tasobola kukwatako mitwalo 2 kugikuba ebyaddala mu kukuŋŋaanya lwaki tewajjangako ne weesasula bamufuuye 10 n'ojjako ebyo namanyanga ono omuntu waffe kyoba wetufunye zineno ssente kubanga gwe gwali gusooso tufuwa ssente nnyingi okitegeera namanyi nti oba munaye anaakwatako neyampa omutwalo ku mitwalo zaali ssente ngambeka ze mwakuŋŋaanya kwolwo twakuŋŋaanya $2,770,000 ze bamufuuye obufuuyi bamufuuye obufuuyi n'akuwaako ssente mmeka omutwalo gumu mu weegutti bwe yampa sente yazikwasa mukazi we sente ebiseera ebyo mukazi we nga tannamuleeta okitegeera nenjija gwe kale ng'ebyo mbigumira naye ng'emmere yali agigula ewaka ng'akuwa emmere yo yalinga agula okitegeera naye nga we tutambula mu sheeyi ng'ali awo baaba ng'oli omukyalo omulala nga tamala kwogera nga tofuna kyakulya okitegeera n'omukyalo oyo yaŋŋambako neketuke oyagala ssente mmeka weesonyiwa alimpa oyo omukyala yesejja mwogera oyagala ssente mmeka nsonyiwa alimpa olwakiŋŋamba ekyo neŋŋamba olaba onaŋŋambye oyagala ssente mmeka ebinajjukira biyinza obutakuba birungi nsooka ntema kati alimpa bwe namukubira essimu naŋŋamba komawo biki nagendayo netugenda eyo ku sho n'ayimba netuvaayo kati nkera walo ng'alina okugenda e Masaka naye yava e Masaka ng'atawuse nga takyasalibwako omusala n'ayingira n'akubakubawo baani waliwo bambi omwana gwe bayita Bisaso yo ye alabika ne munda mu kifuba era nakati gwe nga kimuluma nga ye nga buli watamira nga gwakuba amanyira okuba ebikonde gwe nkutidde olaba gwe nga kaneeno lwakuba gwe nga kaziba yakwata nayiro kata akasala omanyako kamanya akabeerako akawagala n'akanfumita waneeno ng'alina wange gwe nga tannakuba nayiiti okitegeera naye kwegamba bintu bingi nnyo gwe nga byakoze n'avaayo yekuba oluggi engalo ne zitiiriika kati mba njija gwe mukwateko mugambe ate obadde ki naŋŋamba gwe nkwatako otya wansemberera ddi wagala mmwe kunzita mugende n'atugoba ekiro era olunaku olwo bwe bwatya ku makya n'akwata ebintu byaffe bye byali mu nnyumba n'abifulumya wabweru entebe enkuba n'ezikuba byonna ne bikwaddiwa mpaka muganda wange bwe yafuna awo ennyumba n'abiteekamu olw'okuba bo baguze ebipya emakindi ebyaffe ne bifiirayo nga twabirekayo mu kumusanga yalina biki teyalina kyayina kuba yali abeera wa manejawo okuleka engoye nga n'engoye manejawo yali abeerawo manejawo era kyekyalo kyekimu etubeera mu kiyanja kyekyalo mu bufunze yajja na kaveera mazima